mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Nachuma kazi como Hola mimi What am I looking for? When you have everything that I need, you know me, Mukwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole mu programu ya Fene ey'okwanjula n'embaga era nga gikutuusaako bampita Sharita mazima wanvu mukyala Kaweesa agamba olunaku lwaleero nsinzidde waneno ku Sharita's Bridal World okubeera nga nkutuusaako embaga okwanjula wamu n'embaga okitegedde mukwano nga nkujukizaako nti yo ku Sunday wedde twasobola okubeera nga tukutuusaako emikolo ebiri twakutuusaako abagole baffe ab'endejje ne tukutuusaako n'abagole baffe abaali awo ababukenya twebale nnyo okubeera nga omukolo gwogamba nti nze omukolo gwange nina gutwala ku Delta TV tukole kakati nomunange olunaku lwaleero kugamba nti abakozeko enviiri ne makeup n'okunyambaza be banafe aba Sharita's Bridal World abakyasinze naabwe tebakulya koyini otuuka otyo okukola omukolo nga toyiseeko ku Sharita's Bridal World tutegeka omukolo gwo mu ssaawa emu era nga tulina gowns, changing dresses, maids dresses, gomesi z'abagole ezipangisibwa ez'ababuuza vidiyo n'ebifaananyi buli kimu ekikwatana n'emikolo tukikola gwe tukwasa omukolo gwo osirike bwekye ate nga tugamba ne Sharita School of Beauty nayo weeri nnyo abaana baffe abadde webali n'aba boarding nabo webali era nga tubafaako tufuba okulaba nti no basoma ffe byaffe strictly tuli ku practical so todde eri n'ogamba nti bannange nze saasoma n'atandikirawa jangu bya practical so banga obwongo bwo nga bukola bulungi okitegedde so ng'ojja ng'osoma eby'enviiri tutandikira ku mitwalo 10 n'okweyongerayo mpolampola nenyongera okugamba mukwano nti olunaku lwaleero tulina era emikolo gyaffe ebiri tulina okwanjula wamu n'embaga era nga tugenda kusookera tulina okwanjula kwo kuli Bukomansimbi omwana yalese mu Nigeria omanyi abo bamanyi mu kuyiwa ssente kalombolombo bayiwa ssente ne mama bamuwadde emmotoka Harrier kapyata ngampya zite tugenda kusookera Bukomansimbi tugenda kusookera wano mu Kampala nga tugenda kulaba abagole omwami ye Ronald Kagwa ate omukyala ye Reste namugumya era nga kati yafuuse Reste Kagwa ye mama abantu nga beeronda oli ye Reste ono ye Ronald bonna be ba bakikola batya era nga abagole abo omugole omukyala yakolebwako Sharita's Bridal World twaliyo nnyo mu hoteli yaabwe ne tubakolako oluvannyuma ne bagenda ku Innerman Ministries eri e Kasubi eb'omugenzi Senfuma bambi baaliwo nnyo bwe babagattira then oluvannyuma ne bagenda ne bekuba ebifaananyi ne bagenda ate ku reception nondabira kye bayita embaga yaabwe banaye nga yali nnungi kwaliko abantu abangi abalungi abasanyufu mukyala yakyusa bulungi nga kyali fresh ne babawa ebirabo banange kirungi nnyo okuyita ku mbaga n'otwala ekirabo ate notikamu ekirabo ekirungi eriyabamu abarapinga ebirabo ebibi si kirungi kantutuuseko omukolo guno congratulations Ronald ne Reste Bakagwa mubale kuleeta mukolo ku Delta TV tukole God found me a woman, my woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah. You love me better than I love myself. I just want you to know. You trust me better than I trust myself. I just wanna give you love. 'Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never lay you down, baby, this is my vow. I belong to you, you belong to me, I give you my heart, ooh, yeah. This is my vow. Can you see the red?
forever. Mapenzi yetu itakuwa milele. We utaona, utaona, we utaona. Ulobe nyini olugwana okuleta rest maaso. Okoze bitasangika abanjire balabye nebeewo. Banange tubebaza okujja mu bungi bwe mutyo okubeera abajulirwa Reste nga ayingira mu mukago gw'obufumbo ne Mwami Kaggwa. Mwami Kaggwa webale okubeera nti olunaku nga bwe walagaanya lutuukiridde. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abooluganda abaagalwa, tukuŋŋaanidde wano mu maaso gammwe ekibiina ekinene okugatta omwami ono Kaggwa Ronald n'omukyalo ono Reste Namugumya mu bufumbo obutukuvu ng'amateeka ga Katonda bwe galagira n'amateeka agafuga ensi eno. Obufumbo bwe bayingiramu kye kigambo eky'ekitiibwa ekyalagirwa Katonda abantu nga tebannaba kwonoona, okubeera omusingi n'akakalu k'obulamu bw'amaka mu kubeeragana n'okusanyusagana. Omwami n'omukyala basaana okuba nabyo buli muntu eri munne. Ensonga eno Kristo yagiteekamu ekitiibwa bwe yagenda ku mbaga y'obugole mu Kaana eky'e Ggaliraaya, so nga ate ye omutume Pawulo agifaananyiza n'okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye. Kale ensonga nkulu eteetaagisa muntu kugiyingira nga teyeerowoozezza, naye omuntu abeere ng'afumiitiriza era ng'atya Katonda. Kaakano ababiri bano nga bayingira mu nsonga ey'ettende enkulu bw'etyo, owabeerayo mumwe mu kibiina omuntu alina ensonga ey'amazima eteri ya bujja na ffubitizi, ng'erobera ababiri bano okuyingira mu mukago, weereza Katonda ng'otubuulirako tunaakoma awo. Bw'oba waakusirika malirira osirikire ddala ennaku zonna ez'obulamu bwo. Tulinayo alina ensonga ey'amazima? Tulinayo alina ensonga ey'amazima? Tetulina. Twebaze Katonda n'engalo ez'amaanyi. Omuko jangu uyulisa obugabi bwo. Olinayo akagambo koyagala obbasuula oba oyagala muwa buwi wanje? Muzindalo gugo baleese Nkaira kababuulire. muko webale kutuukiriza kye wasuubiza, webalire ddala kukutira okuuma mwannyinazi nga bwe mukuwadde bwe mwagala abeere. Sagala aveeko ka baby face forever and ever. Mukonko kwasa mwannyinaze nga taliko kamugo konna, ayagala omukuumire ddala. Kaggwa Ronald owasa omukyalo ono Namugumya Reste okuba mukazi ogwo wasizza okubeera wamu naye mufumbo obutukuvu nga Katonda bwe yalagira. Omukyalo n'omwagalo n'omusamu ekitiibwa onoobeeranga naye mu mbeera zonna ez'obulamu, era onoolekanga abakazi abalala bonna n'obeera naye yekka ennaku ze mulimala nga muli balamu mwembi. Weewaawo naakolanga bwentyo. Addamu nnyo Mwami Kaggwa. Weewaawo naakolanga bwentyo nga Katonda embeezi wange. Mukama mulungi nnyo. Naawe omwana ow'obuwala Reste ofumbirwa omusajja ono Ronald okubeera bbaawo gw'ofumbiddwa okubeerawo naye mufumbo obutukuvu nga Katonda bwe yalagira, on'omwagalo n'omusanyusa on'omusaamu ekitiibwa onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeera naye yekka, era onokkakkananga ennaku z'ogenda okubeera naye zonna. Weewaawo naakolanga bwentyo kumala ennaku zange zonna ez'olubeerera. Kati wenjogerera nga batandise session ey'okutta omukago, era omukago si kirala lwe luganda olujja obukulu okuyita mu kulayiraganira mu bye muba mukkaanyizaako, naye newankubadde lujja bukulu bwe lumyumyula ate lusinga n'oluganda olw'obuzaaliranwa olwa Kato ne Waswa. Kati batta mukago wenjogerera.
Nze Ronald Kagwa nkuwasa gwe Rest Namugumya okubeera mukyala wange gwe mpasizza. Rest ngenda kubeera naawe ennaku zonna ez'obulamu bwange era nga musika munno mu bwakabaka bwa Katonda nkukakasa nti ngenda kuba mwesimbu etasagaasagana etakyukakyuka okuva mu mukago guno gwe tulagaanira mu mbeera zonna ez'obulamu naasigala nga ndi mwesimbu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kufumbirwa gwe omwagalwa Ronald kuba baze wange gwe nfumbiddwa. Genda kubeera naawe ennaku zonna ez'obulamu bwange era nga musika munno mu bwakabaka bwa Katonda nkukakasa ngenda kubeera mwesigwa omwesimbu atasagaasagana mu mukago guno gwe tulagaanye mu mbeera zonna ez'obulamu. Ngenda kubeera nga nywerera ku mukago okwo kwe kulayira kwange kutankakiddwa muntu wabula okuvudde wansi w'ontobo y'omutima gwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kwambaza empeta eno omwagala Rest ng'akabonero kange ak'obwesigwa n'obulongoofu akakakasa tinyingidde mu mukago naawe. Nsooka okuwa erinnya lyange eryakagwa n'enkuwa omubiri gwange n'ebyange byonna era nenkukakasa nti ndiwuwo nga bw'oli owange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kwambaza empeta eno omwagalwa Ronald ng'akabonero kange ak'obwesigwa n'obulongoofu akakakasa tinyingidde mu mukago naawe. Nkuwa omubiri gwange n'ebyange byonna era nenkukakasa nti ndiwo. Okuva n'olwaleero Ronald ewammwe yewaffe n'abantu beewammwe be bantu bange ddala era yonna gy'onoogendanga nange gye naagendanga Rest mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Bannaye Katonda byakola bya ttendo. Tulina ensonga okujaganya kubanga abazze nga bali babiri bwenjogerera mu kulayira buli omu kwalayiridde munne n'akabonero buli omu kamaze okuwa munne. Abazze nga babiri bamaze okufuuka omuntu omu era awatali kubuusabuusa. Musooke mutulage ku mpeta wabaawo abuusabuusa akakase. Kati nno ono ye mwami n'omukyala Kagwa era Katonda kyagasse omuntu yenna teyeetantalanga okukyawukanya. He's good today, he's good tomorrow, he's good forever. He is good today, he's good tomorrow, good forever. Sonde kulunesi okutai mpachi anye ya yaura Katonda yaba
Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ali omubadde asinga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga bawulireko yabadde mwene ensonga Katonda ali omubadde asinga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ali omubadde asinga Ngale akalulu sikawulira akalulu Congratulations, you're seeing the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind around me? Through many years, in many ways. 0.5 0 congratulations engalo z'abaana bawala zibereka nyingi
kyonna kikolebwe kitiibwa n'ettendo bibeere bibyo okristo yesu mukama waffe. Amina. Naye kale sooka okime munno, sooka omukime. Ani ataakuba engalo ku mukono guno abanga engalo ez'ekkumi. Okyalaba okwanjula n'embaga